owulidde nnyo enjogera egamba nti ky'oyagala tekijja gy'oli. Ky'oyagala tekijja gy'oli. Nabuzaana akwata Banyolo. Ky'oyagala tekijja gy'oli. Nabuzaana akwata Banyolo. Ate era ye Nabuzaana Abaganda bamulinako enjogera n'engero endala. Kugeza waliwo enjogera era egamba nti nkomeredde nga lubaale wa Nabuzaana. Nkomeredde nga lubaale wa Nabuzaana. Kakati awo gwe n'osigala nga weebuuza Nabuzaana y'ani? Kyekindeese olwaleero okukugamba era ndowooza ey'Akabatu sooka ogyongeremu ku malombe. Bwe kiba kisoboka sindikira ddala agasiikiinya mu yo oba oteekamu bikonwa eby'abano bakibotodde, otuule w'otudde nga tositunkana ng'obugenyi obuliko embwa. Otuule w'otudde oteere bulungi. Kitentegere gye bakyagala gye bakyalirira omusala. Ate kasimbira kaataba nange olwaleero ntuuseewo. Manyi bigere 10 ttunda bwe bikutuusa w'onoolya n'osanyukirira, bwe bikutuusa w'otoolye n'osunguwala. Muliyo mutya abalungi? Embeera ebatambuza etya? Omanyi gw'otonnokaddiya toguyita gugwo. Ffe tuliwo wano ku lwa lulimi. Labayo ogwali omusala kaakano gusigadde kitentegere. Nze Munnabusiro Ssaava Bossa Musisi Nseregganyi Kaawonawo Ssengule 2022 Omulasangeye. Nakuwandiikira ekitabo Olulasangeye, kitabo kya mitwalo 10 kinoonyeeko effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022, kitabo kya mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi Muwawa nakyo kya mitwalo Wagindaba 3. Kale ebitabo ebyo nsabo binoonyeeko. Ndi ku +256 781 599 343 +256 781 599 343. Awo woka oba oyitira. Ne bw'oba olinayo obubaka obw'ensonga bw'oyagala okuŋŋamba eyo WhatsApp, olina kibuuzo ky'obuuza, empaka zisembedde. Engule ya Radio Simba kati kuwandiika kunaatera okuggyibwako akawuuwo. Weeteekereteekere kitakweteekedde kibuyagatanyenya kutu. Ogende ozeetabemu owangule, naawe ofuuke Ssengule oba Nangule. Nze nafuuka Ssengule kubanga naziwangula, naye lulimi lwo tubibasomesa wano era ne mugenda ne mukola ki? Ne mubikozesa okwanukula ebibuuzo, kubanga bye babuuza tebiva mu ggulu, bye bino byennyini bye tubasomesa. Genda weewandiise mu mpaka. N'empaka endala ez'amaanyi gy'oziwulidde ntanda wa mugende. Kati tubateekateeka, ogwaffe gwa kubayambako. Tubalukira emigomo, tubasibirawo migongo. Mwekwate ku migongo gy'envubu muleme kufa nnyanja. Nga bwe maliriza okubeeyanjulira, nsaba nga tetunnaba kweyongerayo mukwano gwange, sooka osubscribinge, olikinge, okomentinge, osharinge. Omusomo guno guweerezeeko ku banywanyi, mikwano gyo, bataata, bamaama, bakojja, basenga. Sharinga, baweerezeeko nabo bajje. Kale nno kubanga gwe mundi gusukire ddala okujja ku mukutu guno, si kituufu kuguvaako nga tonnaba kusubscribinga. Kati ky'oba osooka okukola kuba oyinza okwerabira. Nange naagadde nti nga sinnaba kutandika kankujjukiza osooka osubscribinge, okoone ne ku kade. Kuba bw'oteeka ku kade, akade bw'okateekako, kano ke bayita notification bell mu buwaabi, obeera omaze okukakasa nti buli musomo gwonna oguteekebwateekebwa wano tegukuyitako. Akade ke kayitibwa embagulizo, ke kakubagulizaako. Olwo naawe nojja tutaddeyo
naawe nojja odduka zambwa nojja. Kale bannange essomo lyaffe olwaleero bagamba ekirwa mu mutwalo kiwumba. Kati kansumulule entanda yaffe tugende nayo mu maaso. Nabuzaana ono naye lubaale, omu ku balubaale abakunavu ate ab'ebyafaayo ennyo nno ddala. Naye Nabuzaana ekyenjawulo ekimumanyiddwako, Nabuzaana akwata Banyolo. Ye njogera gye ntandisizza, oyinza okuba tewakigenzeredde naye ate nabadde nkitegeeza. Enjogera eri egamba nti ky'oyagala tekijja gy'oli. Nabuzaana akwata Banyolo. Nabuzaana kuva dda ng'akwata bakazi Banyolo. Nabuzaana lubaale oyo Nabuzaana kuva dda nga akwata bakazi Banyolo. Nabuzaana ekimumanyiddwako, yazaalisanga bakyala ba Kabaka, bakyala b'Abalangira n'ab'Abaami. Ate era ye yaleranga abaana ba Kabaka, ab'Abalangira n'ab'Abaami. Ekyo kyekisinga okumumanyibwako ennyo ekikulu. Baali mukukunavu nnyo, naye ebyo byensoosezza bye bisingira ddala obukulu by'olina okumumanyako Nabuzaana, omulezi w'abaana ba Kabaka, ab'Abalangira n'ab'Abaami. Era Nabuzaana oyo kinajjukirwa nti ye yalera ne Kawumpuli. Kawumpuli oyo yali mwana waani? Abagoberedde ennyo twasoma ebyafaayo bino wano ne basomesa. Kawumpuli oyo nabagamba mwana waani? Njagala mukiteebe nammwe mukijjuzeewo mukyeteebere. Kawumpuli mwana wa Kayemba. Kayemba bwe yali tannafuka Kabaka ng'akyali ku Bulangira, yayagala omukyala ow'effumba ennaku era baazaala omwana Kawumpuli. Bamutuma Kawumpuli oluvannyuma naye nga kyava ku mbeera gye yazaalibwamu. Abamu bamuyitanga Kipumpuli, abalala Kibumbuli. Mwana azaalibwa nga taliiko mikono, taliiko magulu, ali awo bw'atyo, oyo yayitibwa Ekipumpuli oba Ekibumbuli. Kati mwe mwava erinnya Kawumpuli eryo lye muwulira oluvannyuma. Mwana wa Kayemba. Nabuzaana ye yakola ki? Ye yamulera era yamukuza. Kakati Nabuzaana, eno y'endabika ya Nabuzaana. Nabuzaana ye yasibanga obuliba era n'abwesiba. Yeesibanga obuliba bungi nga ayambala n'amasonko mu bulago bwe. Obuliba, amasonko mu bulago bwe, ate n'akwata obuleku bubiri, obwo nno nga bwabangamu obuwunga obuse oba giyita ensaano, nga mubaamu n'ebinyeebwa n'emberenge. Ebyo bye yawanga ku baana ne balyako, olwo nno ne bamwagala nnyo. Kati bwe yagendanga mu bisaakaate by'abaami oba bwe yayitangako mu makubo omwo ng'omwo, abaana nga bagenda gy'ali nga batandika okuyimba, nga bayimba ti Nabuzaana kino kiki? Nabuzaana amasonko galigenda gaatika. 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 Amasonko kubanga yeesibanga obugoye bungi nga bunokola obwerwero n'obwesiba n'amasonko mu bulago, n'akwata n'obuleku bwe bubiri n'atambula mu kkubo. Nabuzaana olwo nno n'olyoka olaba embaga oba n'olaba ejjano, kubanga Nabuzaana bw'atyo bwe yalabikanga, engeri gye yabeerangamu. Amasonko galigenda gaatika, abaana bayimba. Nabuzaana bwe yatambulanga obuliba bwe ne bwewenjula oba ne bwewungula, n'amasonko ne galyoka gakubagana, abaana ne bagenda nga bamugoberera nga kifuuka kinyumo, olwo nga bayimba ate nga n'okuzannya bwe bazannyamuuko ne Nabuzaana. Kale bwe yakwatangako mu ndeku n'aggyamu obuntu obuliibwa n'awa abaana ne balyako. Kugambye yatambulanga n'ebintu nga ebinyeebwa, entungo, obuwunga obuse, ensaano, emberenge, ebyo nga tateŋŋana nabyo Nabuzaana nga atambula nabyo. Kale yakwatanga n'endeku ze z'ataateŋŋananga nazo Nabuzaana. Abaana bamwagalanga nnyo olw'okubasanyusanga ate nga n'okubakaayuukira tabakaayuukira.
nga tabakaayuukira. N'abaami be bennyini baamwagalanga nnyo Nabuzaana, abamulina baamwagalanga nnyo era nga taba mu bisaakaate byabwe nga yeekulubeesezaayo nnyo. Abaganda kyebafa bamuggyako n'olugero olugamba nti ky'oyagala tekijja gy'oli, Nabuzaana akwata Banyoro. Kuba ate Abaganda baamwagala nnyo wadde teyabakwatanga, yakwatanga Banyoro. Baamwagala nnyo wadde teyakola ki, teyabakwatanga, naye ate bo baamwagalanga nnyo ne baagala bamusenze. Era baamuggyako enjogera egamba nti nkomeredde nga Lubaale wa Nabuzaana. Ndowooza nazibagambyeko nga ntandika wali nga Lubaale wa Nabuzaana, kubanga ye Nabuzaana teyavanga ku mutwe. Abo bonna abaamusamiranga munnange oba abaamusamiriranga baabanga naye bulijjo, baabanga naye bulijjo. Olwo nno y'embeera gye baabeerangamu, tebaatengananga naye nga baba naye naddala mu bisaakaate. Baabeeranga naye nga tebatengana naye basobole okubeera mu bisaakaate nga beekulubeesa n'okwekukuubya okufaananako ezzaana eddekere enju. Tebaatengananga ne Nabuzaana. Weewaava enjogera eri gye njogeddeko enkulu ennyo egamba nti tova wooli nga Nabuzaana oba nkomeredde nga Nabuzaana oba Lubaale wa Nabuzaana. Nkomeredde nga Lubaale wa Nabuzaana. Nkomeredde kuba ekintu ekyenkomeredde kitegeeza nti kibeerawo ebbanga tekivaawo, kibeerawo ddala. Nkomeredde ngera bw'owulira nkomeredde kiba kyamukomera nga kibeerawo butavaawo. Kale oyo ye Nabuzaana, omulezi w'abaana. Kale muli balabi balungi ate era ab'ensonga, muli bagoberezi ab'ensonga. Mwebale omukutu okuguwa amaanyi, webale gwalabye vidiyo eno n'ogisharinga, n'olikinga n'okomentinga, webale nnyo. Mukama Katonda akikubalire, saba Katonda akikubalire. Webale nnyo, mwebalire ddala. Kambagaze ekiseera kirungi, ndi ku +256 781 599 343 +256 781 599 343. Kale Ssaabasajja Kabaka awangaale.